by then nga nakajja mzee yayita njagala ninga kyatanjagalako buddugavu nga waddugala nga mubaddugavu kati nga bwadde eno nga ayinza okumanya oli kiddugavu nnyo osusse biki nenga bwadde eringa nga kijja kunyirira bw'atyo kijja kunyirira mu kireke kijja kunyaya kati ekintu ekirala kyenzijjukira kyeyanjagalangako kyeyangambanga ekintu kimu kusimayiringa. He was the first person okungamba nti nasmile ennungi ng'era ajja n'angamba ekirungi ky'olina simayiro kyekikunyiiza bw'onyiiga oba mubi obijja n'ontama kati nga yangamba bw'otuuka bw'oti mumpe oba olina enseko oba toyina seka kuba kyekirungi ky'olina. Twogera ku mugenzi Pastor Yiga mukadde waffe omanyi kati mu biseera we tuba tulina celebrating life ye kyokora buli we tubyenyumirizaamu wabeerawo smile wet kiba kikulu nnyo Katonda amumuze mirembe. Obuddugavu obuwono otya ntya sente wezi gwe sente ine engeri gyekolamu ebintu sente ekyusa sente ekyusa by the way kambabulya mukole sente terina kyetasobola ne bwoba teweesize bizigo sente ne bwoba tolidde ng'ozirina ogejja ne bwoba teweerabiridde ng'olaba wali eri ku sente onyirira ng'okyuka no omanyi obulamu nga omanyidde buno obulamu obw'okubeera ng'ekinene nnyo ina mitwalo 10 nojja n'okola omulimu omusaala ogusooka ne basooka ne bakuwa emitwalo gyaga tegaliko vaati tegaliko ki okitegeera obulamu obwo tolina mwana tolina nti ki ova waka odda wa maama kati ate by then ABS yali ku peak nga wiiki esobola okuggwako ng'okutta akakadde k'abayimbi okitegeera empisaawo njagala kukyala ow'ekkumi ow'abiri kati ate nga ffe tetugoba ssente ng'ettulamu ojjidde mwe tukutwalira oba olina 10 oba 5 bw'ojja n'5 tugalya bw'ojja n'akakadde tukalya bw'ojja n'10 oba olese 2 nga tugirya tetwagobanga ssente nti tugambe nti ssente egende nga tetugoba ssente kale mu mazima nga lwatusaze ne bwe tufuna omuyimbi nga alina mutwalo nga tetulina buzibu kati obwo obulamu nga sente kati ogateko ekikuna amalu gali mangi nze bamanyi n'okungamba omanyi gundi yakulopye no wayogedde bwoti ne bwoti nemba ngamba ekyo nze nakyogedde nga mubutuufu sikijjukira twali mu UCC ne bateekako ka video kange nali nkola mu mazima ga Katonda mu ggulu byonna bye banterawo sijjukira nti nze nabyogera sikulimba mazima nkubulye natunya bwe nti ka video nengamba mukama nga mu butuufu ndaba nga bigambo bye nayogedde nabiraddala nga sisobola byogera mazima ga Katonda. Programu ene kutusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi screens flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp Kato Akora Construction ate bo babeere nga bakolera plan ate bakuzimbire ennyumba bagiyooyote ennyumba erabike bulungi ku mitendera gyonna oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kaabuyonjo ey'omulembe guno etaya space tewunya ya ssente etono nnyo abasangibwa Nalukolongo oba ennamba y'essimu eri wansi awo Zwa and Sons bo ate baweere nga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka duvet blankets mosquito nets ne kalonda yenna ow'omu mu kisenge ennamba y'essimu weeri awo ne delivery bagikola Nalongo Bridals yakuguza gowns z'abagole aba maids ba matrons party dresses ennungi asangibwa ku City Mall n'ennamba y'essimu weeri awo WhatsApp Busozo Properties agula ebikozesebwa mu nyumba mu restaurants gym saloon kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mu mulage mu kuba ekifaananyi mutwaleyo ku office zaabwe Kireka Kamuli Road ajja kuba nga akwamu ssente naawe ayagala okugula osobola okugweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo tulina embosera ya ABS kati embosera ya Uganda yonna yonna egenda kubanga etubuzaako mu bitiibwa eby'amaanyi anti mbosera kati ya Uganda
Carol, how are you? I'm okay. How are you? Ogamba otya mwannyinaze? Ndi bulungi. Ja. Bagamba eri ekika. Nalumu. Kati tubaba kwegamba kati awo temuleetanga wembeera yonna ne mugatta mbu ab'ekika ekimu bagassera. Ekyo tekisoboka. Bitambula bitya? Ndi bulungi sina tabbu, buli kimu kitambula bulungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, webale kunyirira. Amina. Oyaka. Kitiibwa kya mwami, kitiibwa kya mukama. Byonna. Omwami akoze Katonda asinga okumanya. naye ng'omwami akoze ogwo gwe nanteze munaye ndi muganda. Bw'omwami akoze okwo era agukola. Kati omwami alinda ki? Omukozi sinnalaba mwami. Kolaki? Okuvaayo mu lujjudde mulabe. Abikolereeyo. By the way, soon lindirira. Lindirira ya. Lwaka kale egyasooka gyaliya nga bw'omanyi bya munda. Nelindirira soon. Very soon. Giri emikolo gyaggwa giri. Ejiriwa kuwoowa. Kuwoowa. Yiyi. Yakyala. Lwaki nasuubula? Kawuthara. Carol Nalumu tulijjewo. Kawuthara. Kawuthara weyongera eri omwami liri wali weyongera. Omanyi naye. Olyagala. Eri omwami nabuze mugeyongera kwe tutuuke oli temako ne lituuke. Akyali mu gallery. Naye lindako. Je bujja masa wagenda vaayo. Kati tufuna akapima. Ku skero y'ekikumi ali ku percentage ki? Alinnye. Nanti alinnye okuva mu meka. Tubala kuva. Era kati ebisigadde ndoza 10% yesigaddeyo. 10%. Omwami yatukadda mu kyenda. Ebisinga abikoze. Munnamusize mu kitiibwa eky'amaanyi n'amannyo. Okay, seeka alaykum. Kimala. Kale, bakitegedde. Tuli ne Carol waffe Embosera. Ng'era abagambye munnaye erya Carol lyakyukamu olw'okuba nti twafuna omuko era ensonga zikwasizza maanyi. Bale munatusonyiwa ndi ne Carol abamuganda wange Embosera mujjajjira abamu mbeera bwe tutunyumyamu ne tuseka yaba Luganda. We bito ebinyuma. Wasaddi. Ani? Igwe. Carol nazzenze mvuze. Goddemu. Nena kyekingana kubuuza mpulira omukolo neetaleko ngule ekimuli mulamu owakajanja obitegera fe abakajanja tubaawo neetaleko newujjewujje newuubewuube ebintu bwe bityo. Naye kati kabe mbalabala tuli mu 221. 225 tewajja bbawa. Subhanallah. 225 tewajja bbawa. Covid tomulabye asse emyaka waffe takola olowooza covid taliiyo. Mwali mwetegese before. Si bwe biba lwakuba nti kintu we kijjira olina okikolera kale kansabe kisembere mu 224. Inshallah ndoze kyange tukimaze. Kale Carol bitambula bitya business wise bitambula? Business wise still ku media ABS Radio Simba then tulina ne company gye bayita Kawuthara Agency. ABS ziba sawa meka program ki? ABS ebya UCC wabitegeera. Nabitegeera biri banna. Naye mumanyi nti mbonye na UCC. Kuba igwe ne manager gwe ngenda okwogera naye Aisha mutegeera bulungi UCC give nako. Naye nga hopefully very soon tugenda kuba tukola saawa 4 ez'ekiro era program still evening zone extra. Abantu bakyanze kyanzaawo obudde bakyusizza amannya bagezezaako kukyusa concept mwe mwagambye nedda. Tugenda sigaza erinnya but time yegenda okweyongerayoko. Zibere saawa 4 paka 5. Lwaki Carol sakatamuko amanyi nga mangi nnyo wali mu evening zone? Just abantu tebagala okuviira ddala ku muziki. Abantu tebagala mazima. Tebagala mazima. Ekyamanyi kimu ku industry yaffe. Abayimbi tebagala mazima. N'abantu tebagala mazima. Bagala nnyo ebintu by'okubikkirira ebyo okitegeera. Ekintu ne woba okimanyi ekyo okimanyi. Ekintu ne woba okimanyi sirika. Ekiri muloma kisigale muloma. Kale lwakuba nti abamu kufe. By the way, ekintu kye nemanyiko kimu ne mu daily life. Nze ekintu nga bwe kiri bwe nkyogera. That is why people don't like me. Yeah. Because me I'm straightforward. Bwe mbanyize bwe mansanyise bwe manchitadde. That is me. Siso akulabako kintu ne nkugeyo banga menti gundi agambe nedda they and then oba oliwa
sikimanyi nga nze nga bwe kiri nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti period. Naye gwe ku mulundi guno nga UCC ekingiddemu somehow tekirina engeri gye kigenda okunyigamu ng'omuntu otandika olimitinga by'oyogera what times omale birowoozaako nnyo. Of course kati ebintu byakyuse byakyuse nti basically tosobola kuddamu kukola nga bw'obadde okola lwakuba nti era kizibu yonna ekintu nga wakimanyiira kizibu nnyo bakubanzikirizaamu kaliko ogambe nti byakyuse bagamba nti biryana project tetujja bijja kyuka because tetulina kyakukola at the end of the day it is all the same okeera ku makya bagambe nti Carol twagala kuddamu kulaba ku media platform yonna abamu kuffe omuntu okubeera bakagambe ku TV oba ku radio waliwo ekiseera we kituuka emirimu egyo mibi ne kifuuka part of you kiringa okuyimba ng'okyagala okitegeera kati kiringa okuyimba nze nguyita muzimu bwokera ku makya ne weerecordingisa y'akayimba guba gumaze okulinnya tosobola kufuna mirembe nga toyimba tosobola kati kyekino so nti omusajja ne waba kuwasiza nga wayimbako weekanga era okomyewo maaso of course akaza tekebulizaayo era otukitsa guli muzimu otuka ekiseera n'owulya nga kikubanja osobola bayimbi gye bali kati mbutuufu kati kireva gye akyayimbira ki tudde mu mazima kanti Katonda afuna okuyimba muzimu people look at kati Hassan Nduga kikyayagala mazima ga Katonda mu ggulu tunulya ne Hajati Madina okitegeera akyayimba avayo nakira ku makya nakola mawulire nti nina omudaala gwange bwe gutina naye ogenda okulira nga akozeyo akayimba nga tisagenze ne bamukubira buno babuyita butya obubaati kati gano ge mazima goyogerako kituufu kati byoyogedde bituufu osobola okubeerawo nga toli mu kamera kati essaawa zino osobola igwe osobola kale mpulira nga ne lwe mmaze ebbanga siriimu mpulira nga nyina ekimbulako okitegeera kati tunulya ba Flavia bava ku mpewo but era still olaba nga YouTube alaba nga atunuddeko mu kamera agasse guli muzimu so naye gwe gukuvuga kale kansaba omuzimu ogwo guba gukuvuga ku mulundi guno gukukakkanyeeko kalwana katusabe tujja kukakkana tewali tusobola okyusa ndaba n'okusimba yennyini concept gyekyukiramu nga si emu neya muziki ku luguudo evening zone era ndaba naye wali abakaaba ate munange erisajja lino eryagundi lino tetwogera mannya naye kale tumugeze enfaanana eryamatama lino naawe era waliogerako matama Carol. Kusimba ishu yayo oba nkugambe ntya nkunyonyola ntya nawulirira ssebo nti waliyo zikeese ezajjeeyo naye by the way lwakuba nti according to media houses zonna zendabye Simba is totally different kitegeera I've had issues n'abantu bangi nnyo benzize njogerako ba Gravity Kojja Kitonsa bawerako but tebanzikirizangako nagenda mu kooti naye nga ebbaluwa bazireeta ne bakusuuwinga biggwereeyo simanya nabwe biggwa bolujja ne bagira nga company simanya nawe biggwa being realistic simanyi bwe biggwa but era still they tell you ne bagamba nedda kati kino kiri bwe kitikyusaamu okitege so kansabe tobera omukyala asooka ekitalya naye mmanyi kati twakiterezeza saagala kitalya wamu sisobola mukama nsaasire but still at the end of the day mulimu ebintu ebimu ebitalina tumalamu nnyo naddala mu industry muno between bayimbi ne bapresenter because ffennaffe kyekimu okitegeera ffennaffe kyekimu nti presenter abataliiwo omuyimbi tosobola bbaawo abayimbi baba tebaliiwo tetusobola kukola okitegeera tetusobola kukola tuba tetuliiwo so abayimbi naffe tulina okubeera kimu okitegeera ate n'ekirala abantu bwe mubeera ennyo bwe mutyo tusoowagana okitegeera but at the end of the day when we sit down ne twogera ensonga tuba tusobola zitereeza okay kirungi nnyo ekyo nti tukirabidde mu mbeera eno kati ekyo kitegedde era nabo bakitegeere bakitegeere naddala bannanga abayimbi
manyi nga nakatani wekola ku ABS nakolanga n'omuvuka bamuyita Shani yangamba nga ekintu kimu abayimbi mbwa that is why nze sina mikwano gy'abayimbi naye yali mugumu nga tagenda yangamba Carol abayimbi mbwa by the way yanjigiriza nnyo how to handle abayimbi yensonga nti nze nsobola okubeera n'omuyimbi nga mwagala nga nyimbira bulungi but sisobola kufuula kyali wange nga nkwagala simba wakati lwaki ate we tumaze mubayimbi bennyini ne babakwagaza mulimu abazinga bagamba sebo Carol waliwo n'akawala akakwirijja mu tugende yeeyo nti abayimbi of course naye togenda wawe omwana level nekuta by the way ebbanga lyembaze mu industry zagalanga ng'omusajja muyimbi leka naawe waliwo omukka gubeere wali omu no lwaki mu bonna bagamba Carol lwaki mwonna bagamba nze kyeka nze nabasanyusa abasanyusa bangi ensonga tugireke kuba mpanvu but generally lwaki banjagaza bayimbi bameka wakawulira bameka kyemansooka bameka ani naani boogere nze nkunnyonnyo nti ekiriwo kino kino no kiriwo kino bwe kiti bwe bakulema okuŋŋamba sina kye ngenda kwogerawo ani bangi kuliko Mr. Lee kuliko Delivered Julio kuliko Bobby Lash lwaki by the way story eyo yali ya Bobby Lash but Bobby Lash is my friend yeah he's my friend just mukwano gwakula mwenna gowa twala akayimba ke mu studio je kaso no bwe bali bakatandika okuyimba I remember kayimba kay bali bakayita zit fly so fly nga bakatandika ddala nimba basooka nga bali ne and events twali tukola battle of songs ne Shani ne tubakyaza but we twabakyaza Bobby Lash yali simple nnyo nga okitegeera nga ali simple like ne tunyumya Yeyasoka Carol obwa simple kuolwo ne tunyumya kati nno ekitufula ab'omukwano nayimya ku TV ne muvuma Bobby Lash ojuka ekipulu kye bayayitanga ekyempukulu ekya Bitex twagenda kati nga tubasangayo bwe twabasangayo nga tunyumya mwawe nga bwobimanyi nga badda kubya nga tudda ku byaffe kati tuba kumpewo tukola ne Shani nga Bobby Lash ayina oluwumo bwento that is what I said nega amazima being honest saalulabako naye simanyi nakijja nagattala simanyi naye kati mukubiwulira nanguya nanga naye Carol ngonyingidde nnyo okitegeera onjogeddeko bubi tekinsanyusiza kati awo ate we twafuukira ab'omukwano ne mugaa sorry biki naawe awo ne mukubamu olwali awo twatandika okufuuka ab'omukwano mpola mpola oba yali strategy kamukowoola siri mukwano go nakyogera bwogezi out of the blue I'm being honest nakyogera bwogezi out of the blue nti alina olumu awe twatufuukira ab'omukwano so he's my friend no he's just my friend bambi kataata ate bwe government nkulimba nyiza n'okulaga message one he's just my friend mbolo bu message asiba buyiwa mu simu yo Bobby Lash no just ebiseera ebisinga tunyumya kati olaba nga balina oluyimba olupya just nti oba nga balina it's okay nagamba njogeddeko ne Enoka bagenda kujja bwe bityo oba Enoka akubira takwata nga balina oluyimba olupya basically nga bumanyi abayimbi era omuyimbi akubeerako balina luyimba balina kitambula that is when we tusobola okwogerako ennyo so omuntu agamba nti n'abayimbi bakwettanira oyinza mu replying uti alimba bawo ne biba byalali ng'omuyimbi akwettanidde kigwa kiti I don't date artists bano ba superstar abayimbi be buli kimu wano mu Uganda nze nina superstar wange atali muyimbi manyi we bigatta ngeno okitambuze eno abayimbi gye bakwagalira ng'otambula ne sisobola because banendoza tuba tugenda kwekuba buli lukya nze nina ebbuba mwanyinaze nze nina ebbuba igwe ngutidde ebbuba balipimira ku ki bane nze nina ebbuba sijja kuga nti balipimira ku kino nenze nina ebbuba tobeera na musajja nga aliko mulala
ate ekyo nsobola naye nina ebbuba nti abayimbi nga bw'obalaba embeera zaabwe sizisobola nga nze kuba nze ndi mukazi mufumba ebyaddala omufumba yagala binene ebyokubeera nti waka mwami mukyala genda ku makyokole at least latest sawa 2 obeere ewaka byenjagala okitegeera kati nga lwaki tebisoboka bisoboka nze bw'oba obulamu bwenjagala nga nze okitegeera nakati mbulimu naye mbwagala because era ekintu oba tokyagala tosaa kibeeramu yes business yes you can ask my friends basobola okugamba nze how I do it ku pate ezo bategeka pate fine bwoba olikyali wange ate ndina mikolo ngitegeka ngibeera wakati naye era nzija ku pate nembeerawo ne mugamba nyi mwami Sebunya alyogedde kaba Sebunya olwo gwe tunoonya tonne yawula Sebunya okubalala basebunya katuyina bangi kati asa yakwawula Sebunya mugamba nti bangenda kupata yakyali wange ekyo kisoboka netwevuga netugenda natula mu motoka naninda era ekinene ennyo nga tuluddeyo nnyo essaawa 4 tuba waka kati munda ensabo yawule Sebunya okubalala tuyina Sebunya gwe tunoonyeza mu birombe bya Gold omukyala yagenda Dubai mu 19 tuyina Sebunya yayitirira obuyaaye akyaliyo mu birombe bya Gold ndekadaksi wange obuye talieno si wa Gold I don't date bayimbi okay musawo Aisha musawo Aisha doctor sema doctor bafuse chino kale wana muko Sebunya mbugambo butano nga lwaki muwana why wanje amazima agamanyi teri byamuwanira wana lwaki why love ojimanyi otya ka love as long as nze ngobereranye essanyu lyange naddala mu bintu bya relationships bwe mani musanyufu oba olina ssente oba tolina as long as I'm happy kalo nga tuva ku mbeera eno yonna wabweru wano nga yetukulaba nga olabikanga omuntu ayawukana n'ali munda mu ate ntya byoyogera bizo twalira omuntu omwaka gumu n'ekitundu n'ennaku eziyitamu okubikkiriza nti right because abantu bakitwala bubi bamanyi nti omuntu bw'obeera mu bino ebintu oli president obeera nga ssaawa 4 obwongo buli buti emirongo tyowanise naye nga si bwe kiri ate n'ekirala ebiseera ebisinga gwa choosing obulamu bw'obeeramu kyoyagala so when I choose to be stubborn I can okitegeera bwe nkyuzinga okuwanika waggulu nsobola okitegeera but I chose this life okubeera wansi me that is me wempulya nga nina emirembe so obyawula otya okubeera nti out there fe tumanyi oli mulalu but behind curtains ate nobeera omuntu omulala nokkakkana obyawula otya then ate obutambuza otya ebibiri kati abantu ebiseera ebisinga balaba byembeera ku mpewo balowooza byendi okitegeera but ku mpewo mba nkola ssente ogwo guba mulimu okitegeera ate n'ekirala oba nkugambe ntya nina always boss wange ngamba mandeevu ajananga naye Carol bw'otuuka ku muzindaalo wano onywaki simanyi lwaki akimbuuza nnyo sigumu 2 akimbuuza nnyo like buli kaseera bw'otuuka ku muzindaalo guno buli omu aŋŋamba oyo omwana akozesa ki naye nga munnange sirina bwe ntuuka ku muzindaalo mu butuufu nange simanyi kiki omanyi mbanga alina ekintu kyennyambadde nange nga sikitegeera era bwe nva ku mpewo n'oŋŋamba nkole bye mbadde nkola sisobola oba omaze okukakana sisobola naddala ku radio bwe nva ku mpewo bwe nti n'oŋŋamba nkole kye mbadde nkola wali sisobola
kwegamba olusi n'abakugenda okugamba nti tugenda kuwabira omuwala oyo bakusanga mu buntu bagamba batuwabirani bayinza nogamba mpayiriza sinze nabyogedde bayinza nokubuulira bayinza nokungamba because nze bamanyi nokungamba omanyi gundi yakulopye no wayogedde bwoti ne bwoti nembagamba ekyo nze nakyogedde nga mu butuufu sikijjukira twali mu UCC ne bateekako ka video kange nali nkola mu mazima ga Katonda mu ggulu byonna bibanterawo sijjukira nti nze nabyogera sikulimba mazima nkubulye natunya bwe nti ka video nengamba mukama nga mu butuufu ndaba nga bigambo bye nayogedde nabiraddala nga sisobola byogera mu mazima ga Katonda. Omaze emyaka emeka mpozi ng'okola ebintu bino kakati katuweereza obuweereza ku TV? It is now 5 years. 5 years. Yeah. Myaka gitambudde kitegeeza experience katuweeri. Radio ejja mu mwaka gwa kumeka? Radio 2019. It was April 7th. Yeah. Before 7th, April around 3rd. Ne ovaawo okujja ku ABS Katonda? Nvaawo okuva ku ABS YMCA bwe namala okusoma journalism and mass communication. Nasoma amawulire bwe namala okusoma nali nno nakireka ewase nga ngenda okulaba TV kuliko TV ABS etestinga sigino scroll ziyita twetaaga abakozi biki nga kuliko omuwala bayira akalanga wako okuyita gyesiriera ya ku ABS kwaliko Hanifa wa nice night ningenda TV nga nkambwe nga ndaba scroll nga ngenda genda nsaba omulimu nga nzijja nga nsaba omulimu nga amanyi marketing nga batubuuza ebibuuzo sokola ki ng'obannyonnyola nga boyagala wa presenter data client. Kati twali abaana bangi nga tuli bayitirivu ABS abaana bali awansi mu church ne waggulu eno oba ku flay ey'okubiri nga abaana bayitirivu nga bemwayagala mulimu ekitono nnyo twali tuwera abaana 5 ekitono abaana bali bangi batugamba kera ku makya ssaawa 2 zigenda okuwera ssaawa emu kitundu nga wano wajjudde bukodyo kyo bwakuyisawo mu bantu munnange nga tusoka tubeera mu marketing nga tubeerayo kati nga bakera olunaku lumu nga bagamba yali akulira department eyo bamuyita Charles nga bamugamba twagalayo ba presenter okuva mu abo abaana twagalayo ba presenter tufuniyeyo abaana 3 nalonda nze Trisha ne Anita natwambusa nga sinzidde simanyi kwe yasinzira naye ndowooza abina kakati sikalu tewali buzibu era sewakana anyway alabika omanyi bw'obeera mu baana otunulira nnyo embeera z'abaana nze kuva dda nga sinatandika kukola ku mpewo nali bano abaana beefuula down to earth nga ndi mukakamu nnyo nga ndi mukakamu so omuntu kwegamba omanyi obanga ninga nonya sympathy vote we manchiyita okitegeera so bwe mba nali nginoonya nagifuna wajira mstyle ya Kenzo kana kamba eyo kati nga tugenda nga batukola screen test bwe batukola screen test nayogera kati ku TV ku ABS kwaliko Red abakola kwaliko Shani kwaliko Hanifa kwaliko nomwala ngamita Helena Kabuye then twina PD nga bamuyita Madam Anne nga abayita bwe twavaawo nga azanya bu clip waffe 3 nga bagala kaaba babiri anje basoko okugaba bani kine kyana kikaro nga kyogera kisobola buli omunga kyayogera then bwento bwe nafuna omulimu n'okola paka mbanga bwento bwe nafuna omulimu ne bannonda awo ne twetwala nnyo ne muzeeyi by then nga nakajja muzeeyi yayita anjagala naye nga kyatanjagalako buddugavu nga waddugala nga mugaddugavu kati nga bwadde eno ng'ayinza okumanya oli kiddugavu nnyo osusse biki naye nga bwadde eri nga kijja kunyirira bw'atyo kijja kunyirira mu kireke kijja kunyaya kati ekintu ekirala kyenzijjukira kyeyanjagalangako kyeyangambanga ekintu kimu kusimayiringa he was the first person okungamba nti nasmayile ennungi ng'era ajja naŋŋamba ekirungi ky'olina simayiro kyekikunyiiza bw'onyiiga oba mubi obijja n'ontama kati nga
nga yangamba bw'otuuka bw'oti mumpe oba olina enseko oba toyina seka kuba kyekirungi ky'olina. Twogera ku mugenzi Pastor Yiga mukadde waffe omanyi kati mu biseera weebiti tuba tulina celebrating life ye kyokola buli we tubyenyumirizaamu wabeerawo smile wet kiba kikulu nnyo Katonda mumuze mirembe. Obuddugavu obuwona otya? Ntya sente wezi gwe sente ine engeri gyekolamu ebintu sente ekyusa sente ekyusa bayitha wekamba buli omukole sente terina kyetasobola ne bwoba teweesize bizigo sente ne bwoba tolidde ng'ozirina ogejja ne bwoba teweerabiridde ng'olaba wali eri ku sente onyirira ng'okyuka no omanyi obulamu nga omanyidde buno obulamu obw'okubeera ng'ekinene nnyo ina 10,000 nojja n'okola omulimu omusaala ogusooka ne basooka ne bakuwa 1,000 tegaliko vaati tegaliko ki okitegeera obulamu obwo tolina mwana tolina nti ki ova waka odda wa maama kati ate by then ABS yali ku peak nga wiiki esobola okuggwako ng'okutta akakadde k'abayimbi okitegeera empisaawo njagala kukyala ow'ekkumi ow'abiri kati ate nga ffe tetugoba ssente ng'ettula mujjidde mwe tukutwalira oba olina 10 oba 5 bw'ojja n'5 tugalya bw'ojja n'akakadde tukalya bw'ojja n'10 oba olese 2 nga tugirya tetwagobanga ssente nti tugambe nti ssente egende nga tetugoba ssente kale mu mazima nga lwatusaze ne bwe tufuna omuyimbi nga alina 1,000 nga tetulina buzibu kati obwo obulamu nga sente kati ogateko ekikuna amalu gali mangi erinnya Embosera mu kusooka nali nakatandika okukola nali neyita Carol kati erinnya Embosera Jovan Luzinda akuba oluyimba lw'Embosera he was my friend ebiseera nga twakatandika mu bayimbi by the way ke kaali kakwano kange ngakuba oluyimba lw'Embosera kati bwe yalukuba omukulu Geoffrey Lutaya aluweereza muzeeyi ampita jangu nga nzija ngamba ono mwana wa mmwe ono gwe muwuliza oluyimba lwe luli eninga mutamivu yaleese oluyimba oluyimba lwa ttabbu biki nga tuwuliza oluyimba kati mu kuluwuliriza yamaliriza nga mimanyi okuva leero gwe Carol Embosera nanga gwe Embosera erinnya lye weeyagalirako tudde nangamba oba ofaanana otya ebiseera byali era bwe bityo oba ofaanana otya kati njagala okiyingiza mu bantu nti oli Embosera omuntu akugambye nti oli muddugavu akuwadde erinnya ly'Embosera ati nanga kati njagala abantu okibayingizeemu tebalabanga muzeeyi n'ogamba muzeeyi naye muzeeyi nasooka nembera nga sikifiiringa nga sikiwulira naye Pastor Yiga yali ono omuntu nti bw'agamba okukola ekintu addukirawo ku TV alabe kyokoze then after that in case nga mugenza mu break ngajja ng'akugamba kyokoze si kyenkugambye kati njagala oddeyo bagambe bwoti ne bwoti weewaane akuteekamu ekirala n'afollowing up alaba oba okituukiriza so kyagenda kinyingira mpola mpola awo nyini tugatireko ddala n'omwaka gwawezezza nga tumujjukira biki byongera okubinyikiza eri abantu byokyasobola okuba nga wejjukanya oba nojjukira ku mugenzi Pastor Yiga yali omuntu omusanyufu omuntu ayagala nga bwakwagala muzeeyi aba akwagadde he was understanding yali muntu asobola okukkiriza mu muntu nga toyina kyoli namanya nti nja mujjamu ekiramu ekitali kyangu ku bantu. Pastor Yiga yali muntu ali down to earth. Omanyi omuntu ali nga alina ssente nga alina buli kimu whatever it takes omuntu okwematira naye nga si bwali nga Pastor Yiga nga bamusanze awo naffe nyinza ogamba ono bossi w'abaana kiki okitegeera bwe muli akagaati kaalya mulira wamu nkola ya bijuliro ng'osobola okera kumakya n'otumya emmere y'otudde olya bino ebyaffe ebyokuyiriba najja nakusanga nga gyolya nangamba mpeeyo nze njira ndya tumya eyiyo n'alya n'atuula n'alya bulungi ne bamuleetera emmere ye n'abayita ne mutuula ku sewani y'emu ne mulya naye nga ye Pastor Yiga kati era simanyi naye nga of all things
ya Pastor Yiga mu biseera bino yandibaddewo. He really abadde asaana bino ebiseera atulabeko nga bwe twali. Abadde asaana bino ebiseera atulabeko because emyaka giri 5 but nga bye tuyiseemu naye bingi. Emyaka giri 5 naye nga bye tuyiseemu naye bingi. Kwegamba ebintu bya muzeeyi byo Mukama amumuze mirembe. Kumusabira busabizi nakwongera kwenyumiriza mu birungi bye yakola. Kyokyo kati twasigaliza ku musumba waffe Pastor Yiga. Omanyi olw'obudde nyenda kubanga nkuta naye nga emboozi tujja kwongera okuginyumirwa. Manyi okyalina ebintu bingi nnyo byonna okungamba naye nga assurance gimpe ku mukolo. Omukolo nja kutegeeza kati oyinza obutamanya muko. Oyinza obutamanya. N'omuko mutegeeze nti omukolo gyali atannafuna bintu. Of course. Ekigula lujje. Onaagenda okutuuka nga ebisambi obiridde ng'owuzaayo ki. Busingosingo kifuba. Abantu si bulango babulya kampuni yo okola biki engeri gye bagifunamu ne social media platforms zonna. Okay. Company bagita Kauthara Agency tutwala abaana ebweru abawala tulina ab'e Saudi Arabia oyo asasa 5,000 nandaga muntu passport etiquette ne visa byabwerere. Then tutwala n'abalenzi mu nsinga Dubai, Qatar era Saudi ku bbeeyi ey'okuteesa oba si kyo nojja nakadde kamu n'ekitundu ne tukutwala n'okola balance n'omusasula ng'otuseringa otandise okukola. That is how we do it. Then tulinawo ne Poland. Abagala ogende Poland wa miliyoni 8 naye osasako miliyoni 3 visa yo bwejja ne air ticket ng'ogenda tambula ng'omalayo 5. Yeah. Twetaaga ba meat packers n'aba cleaner. Yeah. Yeah. Then nebisigadde embeera y'okukoleramu erimu agitereeza. Embeera y'okukoleramu tetulina tabu era tetufunangako obuzibu okuva lwe twatandika otwala abaana because we follow up abaana betuba tututte. Yeah, tusigala in touch ne twogera ate kati system ejja tugenda kubanga tukola nti every mu mwaka at least nga tufulumamu emirundi ebiri ogenda okulambula ku baana betuba tutokola. Okitegeera because era kale we waawo mubikwasaganya ne mwogera ku masimu but era still nga bw'omanyi embeera omwana bayetaaga ne mugendayo ne mulaba omanyi eyeetuukidde talya bagamba tatanywa matabangu. Yeah. So that is Carol for you. Mu mboozi gye tunyumizaamu wano ne wali ntono nnyo naye nga mbasuubiza ntujjamu eyongeza nga weri enkola yaffe omuntu waffe abawaffe wano ku Cavuton tubeerabo ne tubinyumya byonna. Carol ndowooza nga nkuta njagala abantu obabuulire bwe baba baagala okweyongeza ku TV bakusanga wa mu busaawa ki obabuulire social media platforms zo radio station bakusanga wa mu budde ki byonna tetulitolunako. Okay, ku ABS TV tugenda kuba tukola kuva saawa 4 paka saawa 5 kuva ku Monday paka Thursday. Yeah, saawa 4 paka saawa 5 ez'ekiro. That is ABS TV. Then 97.3 Radio Simba saawa ziba 8 paka 10 program bagita toka malirawo. Then YouTube channel Embosera. Then ku Facebook Embosera. Then Twitter, Snapchat, TikTok. Namazana ezya ku TikTok nali najigana. Nga saga kunfuula zolo. What's your experience? Eya TikTok. Babo be banyonoona ba Aisha naye TikTok byo nga ndabira ddala bannange nali nabigana ne kale naye gye ndi wonna Embosera. Yeah, wonna obosobola okunfuna. Coronation bannange you people mbagala nnyo. Nina nation number. Yeah. Erimu abasajja n'abakyala. Yeah, nine eggwanga ddamba. Coronation buli kisaalirimu mwagala nnyo mwebale kumpagira nnyo. Nkwataako olabe nnyo mbagala nnyo. By the way ndowooza nze nina tiimu esinga mu bapresenter. Yeah. Tiimu nene nnyo ate bakwagala. Nnyo banaye mbagala nnyo baana bange. Mungu abampere kyemusinga okwagala. Then nsembyeyo ki? Tukwagala nnyo. Omanyi muna bintu bya laavu bizibu. Sajja benge yebanyuma. Era Rema temumunenya. Mama. Tayina musajja gwagenda okuzirange mukwano kyo. Atalina. Ako tebakongerako. So njagala oyongere
okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku $10,000. $10,000 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. $15,000 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. $30,000 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. $75,000 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne bannene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba ne $85,000 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane banneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba $98,000 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu $10,000 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32
ne tukuteerako flat iron, ne tukuteerako radio, ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo bw'oba omaze ozzigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula. Okujjako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Naye gaba amasimu malungi nti yo ne weeba egudde mazzi tesobola kwonooneka. Eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30. Ne tuba n'akawuma akaddako naye bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45. Ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna kuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna. Ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo. Either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo. Buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.